Yo, this is from Patilla in the day, Gabadde maziga merere ku House of Prayer Ministries wali eri mu kikoni mu church y'omusumba Bugingo olunaku olwalero mu service ate nga n'omukulabanyiddwa nga Tamale Mirundi senior atabukidde Tamale Mirundi junior lwakubanga avaayo n'abaako byayogera ku musumba Bugingo. Weewaawo nkwanirizaako omulungi omwagalwa ku page the news ankaabwe nti nekwebazaako gye tusako engalawo gyesinzira kubanga te okakalabya kansubire nti oli malira disana ka weekend kakutambulidde bulungi ate oli mwetefutefu okubanga oyingira wiiki ejja jetugenda otandika olunaku olw'enkya. Weewaawo Lydia Jasmine y'omu kwabo abasse ekikoowe okulaba nti omwaka 2023 gwaggwako agamba nti omwaka ogwo gwamulabya ennaku agusanzeemu okusoomozebwa kungi. Jjukira mwe mubadde essaga za Kenzo, Karonato ngo biki ebyo naye ng'era mukadeke kamu agamba nti yalumbibwa ababbi emirundi egiwerako ddala ebiri naye nga byonna ekisinga okuba nga tekimuluma ababbi abagamba nti bapange babeere nga bajja okola ki okumulumbagana mu kazigo ke ye munyonyo era bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate asenguka nawo we yali ate nga mukaddeke kamu agamba nti ne management gye yalina yamuviirako okubanga ate tasobola kubaako kye yeekolera mu nsika ya muziki okugeza ng'okuteekateeka ekivulu wabula nga ku mulundi guno agamba nti alimu athanredde okubanga ate abaako kye yeekolera ku nsonga z'obufumbo abamubuuza ofumbirwa ddi ozaala ddi omukyalo ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akola ki abaanukula ekibuuzo ekyo kibadde nnyo ku mimwa gy'abangi wabula nga ku mulundi guno ayina ka ansa kammwe. Sigenda kubeera pressure ya kuzaala oba pressure y'okufumbirwa. Nyinza n'obutafumbirwa nyinza okufumbirwa simanyi. Ate nga y'omukulamanyiddwa nga Kasuku yes naye era embeera yemu omwaka guno tegumutandikidde bulungi oluvannyuma lw'okubanga ate emmotoka ye baagibbyeko side mirrors zonna bwekkuku ate nga n'oguwedde munnaye tegwamuyisa bulungi oluvannyuma lw'okubanga ate aviirwako mikwano gy'enfanfe omugenzi Katolubwama wamu n'omugenzi Isma Olaxes. Rest in peace. ababbi bo bankoze bati mu January muno wabula twalaba Bebe Cool lista yes we yali agenda maaso okubanga ate annyonnyola ku lista eyo omukulu Bebe Cool era nga yatuuka ku famire y'omukulu Bobi Wine yagamba nti bonna beebafu ekituuka mu nsika y'omuziki era nga yeewuunya nnyo okubanga Dax Vibes ye nannyini kayimba ka Believer era nga agamba nti Ediyawe gwawaawo credit weewaawa ye Ediyawe bamutuukiridde okubanga ate bamubuuza ku nsonga eno wabula nga agamba nti ye kuva dda yalaba Bebe Cool ne Bobi Wine nga bakola ki beesikaŋŋana ku mukono mu nsika y'omuziki era ng'ensonga ey'abawula tagimanyi nako n'egibuli eno akyagyewuunya era nga muli akkiriza nti Bebe Cool ekimutawaanya mukwano kuba nti baali ba mikwano nnyo ne Bobi Wine ono naye muli agamba nti oba oli awo takkiriza nti embeera eriwo weeri era ng'ekimutawaanya mukwano kyova olaba buli ssaawa walabikirako ku TV wafuna kachansi ako abeera ayogera ku Bobi Wine love ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Donzera yesa kirabika alina saaluuni gye yagenzeeyo era ng'ebintu bino bambi bibaayo n'asangayo omwana atayina nviiri nga bagenda maaso okubanga ate bamusikambula mbu basika enviiri ate nga bamulumya bambi omukyala ono yagenze maaso okubanga ategeeza nti bamaama bakola ekintu ekyo mukikomye omwana aba tayina nviiri muleke ajja kula ate ajja kubanga alabika bulungi bw'anaatuuka nga aziwezezza olyoka omukola ebyoyagala naye agamba nti enviiri ziruma asanga abaana kimukwasa ennaku nga babasikambula obuviiri wadde banyuma nga biwedde naye agamba nti mubireke bimaama bisobole okubanga ate bikola ki byoyagala wadde tebiina nviiri mubaleke n'ebiwalata byabwe muleke ekyo no kye kyatuuka ku Grace Kani. Mu kutandikira ddala Baby Grana yali talina nviiri naye nga Grace Kani eyasolozaayo obutaano bambi Baby asobola okuba nga ate ashanana so mu mbeera eyo omukyalo Denise aga nti abaana mubaleke ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula alabiddwako awo munange ng'agula ku ice cream ku kagaali abamu bagenze maaso okuba nga ate bakitwala nga ekyokuwagira omwami oyo yabadde atunda ice cream ku kagaali kuba Rema agaye nti muleke baana bange mulye ku ice cream muno yakola ki eyankuza gwe nakulirako so nga ate abandi bakirabye ng'okubeera owalayisi ne bakomentinga mbu agenda kulwala typhoid bayogedde ebigambo bingi naye kankwe katambiko tweyongereyo mufune ice cream wasigaddeyo bumeka
Mutemanyi ssanyu lyenfa kuno kwe nakulira buno bwa ice cream buno bwe wankuza. Ama mwenda mufunye. Bawe namba yo jogere wano balina okuwa business. Erichi. Soko kajjeko katuna. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Mama D yali yakakola rekodi ey'okufumba essaawa eziwererako ddala 140 awo bwe yali awo we watyo. Munange bimwedde ku mutwe oluvannyuma lw'omunaggana amanyiddwa nga Chef Faira okubanga ate avaayo n'ategeezebwa nga ye bw'agenda okubanga afumba essaawa eziwererako ddala 2+ abeere nga ate ye amenya rekodi. Jjukira nti mu rekodi omukyala ono badde tebonera okubanga ate bamulangirira Mama D wadde ng'essaawa yazituukiza namuteekayo mu kitabo ky'ebyafaayo. So ekyo kigenze maaso okubanga ate kimmalamu amaanyi naye ng'avudde n'agenda maaso okubanga ate agumya bannayuganda nti tugenda kugunjawo ekintu kyaffe ekipya nga ffe abasookedde ddala okukikola nga tetukikopye bukopi nti oba tukirebe wantu wonna kano kagenda kubeera kapya tukaggyeko akawuwo era n'abagumya n'abategeeza nti mubeere bagumu kubanga kino bakimazeemu supu buli asanga kati yakola ki yafumba ennaku ezo bw'ati bw'abategeezeza. Weewaawa ye omukyala amanyiddwa nga Evelyn yagenze maaso okubanga ate atankula basenkulu wano ku mikutu migatta abantu omwaletedde ne bannamagye okubanga ate bavaayo abafanda abawumuledda yavuddeyo naga nti bakyala oba basajja mmwe okuwanga abakyala 5,000 oluvannyuma lw'ekiro kimu oba deeti nga musinkanye mubeera mubalanga kyera mufaaki naga nti omukyala najja okulaba n'omwebu 5,000 nga gyomusibuza naye ng'ayambadde olugoye lwa 2,000 yakozeko makeup ya 7,000 olwali 27 n'ateekako uba ya 3,000 n'amaliriza nga gweredde 3,000 okitegeera tabaze nno nviiri tabibaze ebyo naye gwe n'omaliriza ng'oluvannyuma lw'okusinkana omusibuza 5,000 ng'oba ojoga bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate abasibirira entanda abasajja nti nga tonnaba kuyita mukyala kumusisinkana sooka obeere nga opulaninga bulungi tuula wansi opulaninge mulekeraawo okubanga ate mubawo 5,000. Kino no kyanyezezza afande yawummula amanyiddwa nga IGP Hassan Kasinje ali retired yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amutegeeza if you can afford all that then pay the money instead. Okiwulidde nti eba ebyo byonna osobola okubyekolera n'okubyetuusaako lwaki gwe tokkirira ekasawo owulira nti sente zikusiiwa nnyo zikumenya naawe n'obeera nga ate osasula omusajja oyo yo omukulu amanyiddwa nga Victor yo yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate agamba nti funny how girls who say 50k from a guy is a little money can't even get 10k from their fathers. You all need to name your prices and stop stressing people. Bw'ati bwe yategeezezza nti kisesa nnyo butya abawala bagamba nti 5,000 aba bagamba nti 5,000 okuva ew'omusajja mbu mitono tebasobola funa yadde omutwalo bwe guti okuva mu nsawo y'abakitaabwe. Okiwulidde ekintu ekyo bw'atyo n'agamba nti mututeekerewo ensimbi ze mugula tubeere nga ate tukitegeera nti gw'ogula bweziti mulekerawo kubanga ate mututeekako stress. Weewawa nga bwe nakutegeezeza nti gyabadde Miranga Myerere oba gibadde Miranga Myerere mu kyaki y'omusumba Bugingo ye wamu n'abagoberezi be abangi be muyita endiga nga munnange bakaaba amaziga naye ng'ensonga y'omukulu Pastor Bugingo egendedde ddala wala era ng'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Father Kabwejumbira yavuddeyo ng'agamba nti yabadde akubye mutabani wa Masasi era nga yakyewaaniddemu
muzimu nti kano katabanike ajja kaasa omutwe lwakubanga ate kakola ki kamanyira Bugingo. Weewaawo yo muto yavuddeyo n'agamba nti taata olabika osaaga era nga yagenze maaso okubaako ebigambo byayongera okuba nga ate amuweereza ku nsonga eno n'amulangira ne Waragi. Dadi ne bw'onaayomba sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira Pastor Bugingo muwagirire eyo, si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu polisi. Leka abapolisi bakola omulimu gwabwe. Bino si byakujja ng'otamidde. Abatemu bino si bya Waragi. This is reality. Bw'abadde yagala kunoonyereza bati bamuwa omulimu mu polisi. Naye nze ankubira essimu mbujja tukole program. Bwesiba yabatemu n'abazudde ng'obazuulawa. Dadi yandeke. Nze siyingira mu bintu ebyo. I have isolated sibiyingiramu. Family yizo kutisa. Family yizo kutisa. Baveeko baviireko ddala. Nze maama wange yaŋŋamba sibikusangamu. Nenzire wange nenneebaka. Kati nga bankubye amasasi dadi agenda kukola woki nga bw'omulaba musajja wattu. Agenda kukola woki. Oza dadi yagambye, sa dadi yagambye. Bino si bya dadi kugamba. Bino si bya Waragi. Si bya kunwa mwenge. Bino si bya kujja ng'otamidde. Abatemu bino si bya Waragi. This is reality. Ntemu byesonyo. Want to drag me into a murder case? Kazi Junior ndi musiru. Sina mama wangambulira. Tibito ebivemu. Dadi ne bw'onaayomba sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira Pastor Bugingo muwagirire eyo, si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu polisi. Leka abapolisi bakola omulimu gwabwe. Leka saidi ekola omulimu gwayo. Ebo onaaba omaze okunwa Waragi ojja otamirire ku live. Sa Bugingo abatemu abase Bugingo mbamanyi nedda. Nze tonteekamu. Don't put me there. I have a life. Abantu bafiirwa abazadde obulamu ne butambula. So tonteeka mu ntalo z'abantu abo. Mwozi project nene. Sifefe kaba ina okwogera. N'abalala boogereko. N'abalala boogere. Gashumba nga tannakola live. Mukwano gwa Bugingo ennyo ye nga tannakola Facebook live. Nze Junior aza abagikola. So abala mu data yamubula. Kwabe babimanyi. Nani badde nsubira Balamu chairman MK project okwati ali ku Facebook atubulira omutemu gwe bagobyono. So ebintu ebimu tubigende empola byotamanyi tubyenyigamu because you want talkability, you want shares. The Junior and the diplomat aba mu mwagalambe nze I can't be my father. Era mujja kulaba difference. Nze sobola baye ekyassa mutabani wa Nadduli jakana kwagala kubanga taatawe. Olunaku lw'oyagala okope karakita ya taatawo naawe okole byakola ogenda kufa. Tuvulaze nze sibigendamu. Gwali opuliddeko nga nvuma lwaboogo oba Jjenuna Lweyiso oba Franka tumwebaza mbavumire ki baali bankoze ki oba taata wange ayina entalo zize ng'omuntu nze tezinkwatako sina mulwanirako. Gwalabeko omwana alwanirako taata we ku ntalo ze. So daddy don't make me to look bad because you don't care. Sako muzadde atafa ku bulamu bw'abaana be. Nuga n'ebintu bino mbirimu naye abaana be ko omuntu asobola okunzita. In the process oli mu kudefendinga Bugingo nebyo defendinga tobitegeera. Tebannabe kubuuza nako. Police esirise
amagye gasirise ba minister akwatibwako ensonga owa internal affairs agambye naye bimubuzaabuza kati ovaayo otya really dad lwana ntalo zo nze sinnatuuka kulwana ntalo na muntu nze ne bwesanga mwami lwabogo mubuuza nimuga mwami lwabogo gyebaleko netambula nenyenda era bwensanga Franka tumwebaze mubuuza kubanga nze byonna ezentalo ze balimu sibanya zesikolako mu state house kati nange nzije mpalanireko taata wange mbunange nzije byebya sajja kana nadduli mutabani wa nadduli okwata entalo za taatawo naawe nozeyingizamu so njagala tuseparating Tamale Mirundi junior ne Tamale Mirundi senior banjawulo nendaba yabwe y'ebintu yanjawulo nze bitoga wembiraba oba ndi muto oba ndi musiru bwetyo bwembiraba nze sijayingira mu byabatemu muno omuzadde akuttisa kati nadduli mutabani we yadda ne wano jakana Omuzadde nkwanjulira Ibn Ryan Primary School somero lya day no boarding era nga ly'abawala wamu n'abalenzi basomesa okuva ku nursery okutuukira ddala ku primary tebasosola mu ddiini anti baaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abakuguka okubangula wamu n'okulabirira abaana ebyenjigiriza biri ku mutindo gwa waggulu era nga bano bawa omuyizi omwaganya okukulaakulanya talanta ye omuli omupiira okuwuga abascout music dance and drama ebirala kamaala ate nga gwe w'ekisulo bagga ntotawaana na mufaliso anti gibeerayo ku ssomero songa naawe ave waka ebyentambula baabigonzaamu dda anti vaani gye ziri ate nga naawe enkuba kyeyo bakugamba nti bakulabiririra omwana wootoli okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuviira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ssaawa 11 ez'akawungeze basangibwa Mayansanji kilomita 14 Kampala Masaka Road abeetaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 078 794 oba 0774250000 oba 0704250000 Ibn Ryan ku lw'omusingi gw'omwana w'ogugumidde. Mu ngeri y'emu n'omukyala amanyiddwa nga Mama Fena naye yeekokkodde ab'omu nju ye oluvannyuma lw'okuba ng'ataafuna amawulire g'omusumba Bugingo munnange n'adda mu maziga naye ng'ate bo ab'omu nju ye bamukola ki bamukongoolera wano bati mu nkwawa era yavudde ku bantaga nti abantu bazibu okusinziira ku ngeri gye yalabyemu ebintu balaga nti bo babadde tebakkiriza byavudde wa musumba Rosias Bugingo ate nga y'omukulu addukanya peegi y'omukulu omugenzi Jjajja Ekili yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate akola captioning agamba nti kyemmanyi kabampaane ya internet egenda kubanga ate ekubya omwana w'omunaku okibooka e Kampala nga naye alowooza nti ali diaspora. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Frank Bwambale n'agenda maaso kubanga ate amwanukula n'amugamba nti obuzibu oyogera leeti singa ne nannyini page eno wamulabulirawo mangu bw'atyo bwe yamutegeezezza naye nga bw'omanyi ba social media in-laws tebaggwayo bagenze maaso kubanga ate bajjayo ebumu ku bigambo oba akamu ku katambi omugenzi ke yaleka akoze ki arekodinze ku nsonga ezimu nabeera nga tebakatakinga ku nsonga za Bugingo era kuba gateeka kutuusaako gye binaggwera weewaawo omukulu amanyiddwa nga Kano Mwesije naye y'omu ku babaddeyo mu Sunday service ey'olunaku olwaliro wali eri ku Kananiland weewaawo ono yagenze maaso kubanga ate alabula bannayuganda abakozesa akaseera bwe kati okuyisaawo bye baagala ne bakwata mbuno bukamera ne babwetunuzamu ne batandika okubanga ate boogera ebyensimatu ono abasabye basigale mu layini zaabwe okiwulidde abalabudde mukutte kamera mwetunuzaamu buli omu avuddeyo kubanga ate awendowooza yeso abagambye mweddeko nga we nkutegeezezza ngenda kubanga ate nkutussaako akatambi k'omusumba ng'akaaba kutusseeko akatambi k'omugenzi ng'alina byayogera n'omukyala alina byeyegassaawo mubeere bulungi. Manyi siriima likyadde sijja kuswaza.
kinyumanga kweta kati muddemu mulowooze January guba mwezi gwa decisions mugembe si ye yasomo salawa uyo bulabanga omuntu gwolina tomutegeera akyukakyuka akola bwati bw'omubuuza kitaawe bw'omubuuza nnyina ng'afyuminga wandimutadde Makula bodyguard abaddamu osoma nti akaboozi ke kanyumira baasi duleva abadde alya Suzani kkiriza ofiire mu kaboozi wulira ekyakuzaala kyekiri kutta baasi kubeera mukama egaliza amaanyi oba amagezi gazze decision yagikoze somebody shout hallelujah zikubira waggulu mu linnya erya Yesu muddemu muwoze wetikita okuba singa ebimu ntunuza eri lutuntunuzaamu butereevu naye wulira Makula yasizza omusajja wandiika ono omwezi guba gwakusalawo decision ebyo byabyogera ennaku z'omwezi nga bbiri oba 3 olwate omusajja omwana yakuba oluyimba nze nziwuliriza kuba tezina ekyezigenda kunkola wulira n'abaako balambiriza gundi n'amulangira gundi ekyakuzaala kyekiri kutta gundi ate nga bagamba bonna kyekibawalula muddemu mweyogeze mwasaamirira yasse omusajja lwa Makula duleva badde alya Makula Bugingo tamalaako oba Suzani yawukuuka oba era n'olulala lwakafuluma nonna luyigamu abalala bagenze kukola ogenze mu kwepiikya ani atayinza kiraba ekyo kati olowalabye ng'oyiiyiza you are detached oli detached ku population ova buvi mu office ne bakugamba tukuliyetize kino nojja mu kamera you looked out of this world wabadde ng'omuntu alien ava ku space tomanyi kigenda mu maaso you looked fake the whole stunt looks fake yakufudde ng'ate olina wa wansi mweswaza ne mukolakola ebintu ebitalinamu makulu ne mulowooza ate nabyo tujja kujja tubawagire buwagizi mwe mutuulemu esi babavuge n'obugombe mulinda isima aboogere olumu nja bbawaayo kuba mwesiriwaza oli musajja muntu bukulu waki ne weepaleedi nga mukati oleese nnyo oyo bogas mwongera Bobi Wine mileage tumufunza mumupromoti oba tumanyi byakukola twebuuzeeko mutuwa omulimu omuzibu to defend government. What bogusness is this? Idiot movies, bogus movies. Ezo movies ziri bogus. Era obwana bonna ku internet bukulabanga oli Shrek. We are like a Shrek. What bogus is this? Nti kati olwaleesa akakodi wayiyiza wakuliyetinze nojjayo ne uniformu y'amagye n'otuula n'oyiya wayiyiza olitwemukola ne bizza emabega erinnya ly'amagye gaffe ate nga tulina abasirikale abakabi obwana obuto obwakabi naye muludde nnyo mu bifo ne mwerabira kye mulina okukola. You expect us to come and defend? Nze mwaka guno sigenda bapangisa mutwe mukole ebyekisiru byammwe mwekka. Nze abantu bandaze okwagala n'entegeera si I can no longer defend nonsense. Njabaleka bulesi. Yes, kangende n'abantu sijja kukola bintu ate byakigwagwa saabapangisa mutwe. Siyinza kati nveeyo era propaganda mumanyi bulungi nnyo nze kabaka naye ate oyo sijja mukola ali bogas mubeere serious.